Uganda musibye mutya ekimala kikola ki ekimala gana amawulire mbawa agoocha amanya gange bamputa Captain Isaac Sibabu ebintu byembagamba mutwale munga ebintu ebikulu enaku Breaking news wetwogirira ssaawa zino His Excellency Robert Kyagulanyi agudde mu bintu amagye ga Uganda UPDF abamu ku bo basazeewo okubeera nga bamwegattako naddala bamayinja 4 amayinja 5 ogenda kumbuuza baliwa akatambirozaako kawulidde kakyali kawanvu njagala owuliriza ebigambo byayogera ongambe ebiddala kino kiwa His Excellency Robert Kyagulanyi upper hand eri President Museveni oba naye nga tetunagendayo yongera okujjukiza vidiyo eno gipereka like oba omaze subscribe nga weegatte ku mukutu gwaffe guno olunaku olwaleero nga bwe nkugambye abasajja nabo kirabika baakowakuwadde bavuddeyo ne bagamba bo bali ku side ya His Excellency Robert Kyagulanyi kama mbaya ni mbaya njagala osooka owuliriza omusajja male nkuleetere biki gavumenti ya Museveni byeplanize ku kalulu ka 15th January wiiki ejja byembagamba mutwale munga ebintu ebikulu ennaku tubulayo ntono tubulayo ennaku 9 ekintu kikole ki ekintu kiggwe naye bwe munaddeeyo nemwekubagiza era mujja kusigala nga mwekubagiza bwe munaaba mulemeredde okukikulembera tubakulembere kubanga obusobozi tulina obukola ki obubakulembera naye kino kyembagamba gana amawulire mugategeeze bannammwe nti banaye tumutya tuli mabega ewammwe wemujja ekigere wetukola ki wetukissa tusobole okununula abantu baffe n'abaana baffe n'ebazukulu baffe. Alright, kanoko kabawagizi ba National Unity Platform njagala mubulize bulungi omaluseka ina byayisizaawo very important sokolabe uliriza kye bayita reverse psychology babadde nga bakwata bafulaga beyala ba NUP nga babajjayo nga balaga tebalina bisaanyizo bikola ki bituukiridde naye ekintu ekyo kibadde kiraga ensi yonna nti ddala kituufu kooti za Museveni nfu owulira era tosobola kuwangula musango mu kooti zaaki za gavumenti ya Museveni era abantu bonna trust yonna nga bagijja mu kooti bakimanyi kooti esala mafaaya kiki kye baakoze baakutte Honorable Joel Ssenyonyi already leader of opposition ne bamukwata ne bakulaga nti ye naye bamuloopa mbubalaga nti era talina bisaanyizo bimala oba owulira nga kiki babala nga bakimanyi nti ye tebagenda mmujjayo wabula baagala gezaako kuzza ndowoozayo nti ddala kituufu osobola owangula omusango mu kooti za Museveni oba owulira era Honorable Joel Ssenyonyi we bamaze okulaga kooti weebigobye neegamba nti ono atuukiridde owulira ne bakwata basheira pulaisi babuloga be NRM bapromootinga ekikolwa kooti kyekoze gwe baddemu okulowoozesa nti olina ky'osobola owangula oba osobola owangula omusango mu kooti za Museveni era zisala mazima kubanga ye nga Joel Ssenyonyi tebamugjeeyo kitegeeza bali be bajjayo babajjayo nga bituufu baali tebatuukiridde uliriza tebalina fulaga beyala wa NUP gwe bajjayo ng'ebiwandiiko bye tebituukiridde bonna be bajjayo ebiwandiiko byabwe baabiyina era baali balwana political ambitions otegeda bali batuukiriza political ambitions zaabwe bwe baamala ne bamanya nti kati bajjeyo be baagala okujjayo then ne bakwata ono ensi yonna gwetunuulidde aliko attention ng'ensi yonna esobola okugamba yi Joel Ssenyonyi naye bagenda mujjayo oteekewo attention yo bakulage nti Joel Ssenyonyi yaabawangudde oba okategedde era olumaze kooti olumaze okusala ne balabanga abantu balinga abatabiriiko abatabifuddeeko ne bakwata basheira pulaisi bakomewo bakikuguze Joel ye wange babadde bamugjeyo Joel wange ennaku yabadde enkutte bannange ennaku yabadde enkutte mwe temulowooza nti tuli bajega osegedde temulowooza nti tuli bafala byonna bye mukola tubimanyi n'ebigendererwa byammwe byonna tubimanyi ffe tugenda mu protest vote esigadde ennaku 7 days osegedde 7 days wallahi tugenda kuyimirira tukoye katemba w'ekisiru byammwe tukoye ebyo by'ekisiru byammwe tugenda ku kkubo byonna bye mukola mubikole naffe byonna bye tukola tubikole tulabe we tugenda owunzikira yes mwe mukole gasiya wammwe yenna nga we mwagala kubanga mubikoze byonna mujja bikola byonna biggweyo ffe tukole ebyaffe olugize nga basindika omuvubuka
ng'omuvubuka agamba pulezidenti ow'ekitiibwa mbadde nkusaba mbusimanyi ofune weegatte ne banno abalala okola alayanse ani gwe bagenda okukola naye alayanse naye ekivubuka ekyo bannaye kijega ekiwedde emirimu kijega mbakola alayanse kubanga mbukati bawanduluddeyo bafulaga beyalaabo mbukati bagenda kugira boti n'owawangula kaise mu bantu kalinga kayaye kani Keliyasi Lukwago nali mwagala naye nembigaana olw'embeera gye yeeyisaamu ng'ayita mu bantu ng'omuddu babawana budde abakulembeze muwenga abantu obudde bawulire ensonga zammwe ate mubawenga n'obudde obubabuuza ebibuuzo abagenda balonda bw'otamuwa bibuuzo neebulanga ye yakumatiza obumatiza tesobola kumala oba okumanya badduka misinde bwe kati njagala balimu ezo era mwetagira ddala ajje wali mu kikookoowe alabe ku bantu abawe n'obudde nga bwajje mu kifo kino yekino yakisasulidde kirira gyasisasulira ajje alaba abalonzi be bamwesuula neyanziga ebigambo bagambye omwami ono tumwagala mu kikookoowe wakaligabbe n'abamuddirira tubaagala kitwaliko wali kitimbewo bakyebuuza bakyesonga nga mbaga munga kyo tekiriiwo kokajja bwe kati nekategawo ebyako nenze engeri gye mumanyi nagamba nti this is not fanta ombuzeeko nnyo mwana gwe Junior kuliko agasajja okukajambula agasajja nagasimatuka Merwi nambwayo my sister bakugobye mu kibiina okuŋwa mu kibiina kyenaale Merwi ekibiina nkyakirimu tekibiikamu ekibiina kyenaalemu my sister Merwi nga nkyakirimu naye ate nga tekiviikamu abakugoba kiki Mary bankuba kikono bakuba ekikono mune tebaagala nange ndye ku ssente tubadde tumanyi mwenyale muwagula y'akatebe nga we batasobola nakujja bagaba wano wa Junior Mary muna ba YouTube abakayingire naale balabika waliwo abayingidde bapyatuku bazobeda bashalomu nedda bakasuku sente eri waggulu awo ku State House nenga ba YouTube mwenna abayingidde naale mutubaaniriza mujje kitokota mujje kyokolo bo bamaze oyingira gwe ne bakufubutula genda bo olwamaze oyingira kati nze ne baagala NRM banfubutula enze ate agibaddemu founder waayo naye nambwayo nkiddamu ndiwo NRM mu bizibu byonna mu ssanyu mu nnaku nambwayo nze njagala nnyo President Museveni mwagala ng'omuntu era bambi nga 15 mu mulonde balonde President Museveni balonde ewali baasi badde banfubutudde nambwayo